gye buvuddeko twakulaza engeri y'ekirwadde kya Kawulula oba Anthrax gye kituttemu abantu wamu n'ebisolo byabwe zirakumwa mu disitulikiti y'e Lyantonde, nga mu bano mwalimu n'omuvubuka Edison Muhangi eyali ow'emyaka 22. Kyokka kino abalunzi tebaasooka kukikkiriza nga bagamba nti Kawulula si ye yali abatigomya. Kooto nagirabako ng'ente zifa naye nga sayinizi si ze zino ez'ennaku zino. Kino kyawaliriza ab'eby'obulamu okwekebejja ebisolo n'abantu era olwaleero ebyava mu musaayi lwe bikomezeddwawo. Alipoota n'ekakasa nti ddala ekirwadde kya Anthrax oba Kawulula kyekiri mu kitundu kino. We had gotten 100 people, 17.6% of them have died. Okusinziira kwa Akulira eby'ebisolo e Lyantonde, Dr. Bameka, ku faamu ennaku ez'ettaano ezaggyibwako sampo ya Anthrax zaazuuliddwamu ekirwadde kino. Mbuulira abantu bonna ababadde batakikakasa nti results zivudde mu laboratory nga tulina obulwadde bwa Anthrax. Tuteekwa kwekuumira ddala. Abalunzi tusaba mukkirize nti sayansi ntuufu tisobola kutulimba okuggyako ntumukkirize tukwatagane ffenna tulwanyise obulwadde buno. Okukakasibwa kw'ekirwadde kino e Lyantonde kitadde abakulembeze ba disitulikiti ku bunkenke, era okusinziira kwa Akulira eby'obulamu Dr. Moses Nkanika, ekirwadde we kituuse kyandibalemerera okumalawo olw'ebbula lya ssente. It's not a disease which you can handle by going on radio talk shows. No. Without facilitation, we may end up having a lukewarm response. Lukewarm, what do I mean? We may find we are massaging the disease and it remains endemic. Ono agamba n'eddagala eryabaweebwa erya ddoozi omutwalo ogumu okugema ente tono okusinziira ku bugazi bw'ekizibu. The number of animals that are supposed to be vaccinated may be close to 100,000, but we have only gotten 10,000 doses of vaccine, and which is a very small portion of what we need. Ono ategeezezza nti olw'ebbula ly'ensimbi basazeewo baleke abantu beegulire eddagala erigema ente zaabwe okuva mu kampuni z'obwannannyini ezisobola okulibaguza. We also encourage people, private companies, to come and we see how best we can work together so that we can vaccinate these animals which are prone to getting Anthrax. Dr. Bameka akulira eby'ebisolo agamba n'omulimu gw'okusomesa abantu nagwo gulabika gubayinze, kubanga n'amafuta obufuta agayinza okubatuusa ku balunzi abaakosebwa nago gabeekubya mpi. Tubadde tusaba si gavumenti yokka naye partners batuyambe bajje batuddukirire, kubanga kati abantu bwe tutabasomesa tebakyakkiriza, era nga bwe mwakirabye yesterday still waliwo abantu abatakkiriza nti buno obulwadde Anthrax balowooza nti bulwadde bulala bupya. Dokas Kanatukunda, omu ku bayambi ba RDC e Lyantonde, mu kwogera kwe ategeezezanga ne woofiisi ye bwetalina busobozi kuyambako disitulikiti mu kizibu ky'etubiddemu olw'embeera gy'erimu. Sigenda kulimba, tulina amamotoka nga 8 oba 10 agayina okuba nga katambula, era tuli requestinga eri Red Cross eri ministry okutuwa obuyambi tukwataganire wamu tulwanyise buno obulwadde. Abasawo b'ebisolo e Lyantonde babadde bakozesa ensimbi zaabwe okutuukirira abalunzi abaakosebwa n'ekigendererwa eky'okufuna samples mu byalo. Dr. Amina Namwabira ku nsonga eno agamba n'okufuna samples kati kifuuse kizibu, anti n'ebikozesebwa okwetangira ekirwadde abasawo nabyo tebabirina. And to me the biggest need is for the vets to move from maybe the district or the sub-county deep to the farmer and collect the sample. Ekirwadde kya Kawulula e Lyantonde kyatandika okubalukawo mu mwezi gw'omusanvu omwaka gwa 2025 nga ku bantu 3 abaakeberebwa okuba n'ekirwadde kino 4 baasangibwa nakyo. Mu kiseera kino ekirwadde kino kyegirisiza mu ggombolola 6 kwezo 8 ezikola disitulikiti y'e Lyantonde nga tekyawula bantu na bisolo.